Abatuuze abasaba mu 10 beekozeemu omulimu ne bagobaganya Trackitor ebadde etandise okusenda emmere okuli ebitooke, lumonde, ssaako n'ebirime ebirala. Trackitor obedde esenda nga bakanyama b'omugagga bagikuuma anti babadde bakwataganya n'embuukuuli z'emiggo. Bino yibadde ku kyalo Gitana Butaka Ennangabo mu Town Council y'e Kasangati mu disitulikiti y'e Wakiso. Newankubadde gubadde gutyo tekirobedde batuuze kubalumba era beerwanyeeko okukkakkana nga bakanyama badduse. Tetutegedde obaani agisindise yo tulabiddawo ng'ejjabuzi. Simanyi tuba agenda kukola waati awo kati ndowooza olaba kyabadde atukoze emmere wali yonna agisenze. Na Muzeeyi Katende okugaa nti nno basende buseezi ebijja by'abantu bafuuke nti nno bonna nti tujaziika abantu abalala bw'aba ayagala ye agenda agula ettaka eddala ly'abamanyirirako abantu abalala. Ekyo kiba tekijja kusoboka. Saba abantu kuba buli omu yagula na ssente ze so tokolanga gwe kubanga wagula tewagula ku bonna. Buli omu ayina eddembe ku ewantu we. Tosobola kuveeri n'oleeta guleda n'osenda nga bano banneyiba bo tomaze kukola ki kubalaba kwogera nabo. Abatuuze bwe batyo beetoolodde Trackitor eno wakati mu kakasukira abadde bagivuga amayinja n'okwagala okugyokya era abadde agivuga atende waliddwa. Omugoba wa Trackitor eno ategeerekese erya Michael mipiira yeegayiridde abatuuze okulaba nga Trackitor ye tebagikumako muliro. Bw'atyo n'abategeeza ng'omugagga ategeerekese erya Dr. Katende bwe yabadde amuwadde omulimu guno. Sebo nze ndi wa Trackitor bampangisiza nga naye walize n'ompangisaako Trackitor. Ndi na kampani esenda nawo ntwalewo leero n'ompangisa. Sebo oba olina omulimu era gumpi. Aletanya kuleta naja nasenda wano katamaze na kutukamba neje yamani yenyini simulabawo fe twagala kyapa lakyo kitwagala kirala kyonna twagala kyapa yatusalako okuveeri lire kuba yatondawo litonde Abatuuze okusingira ddala bazzukulu b'eriya Aggwa nga be basinze okukosebwa bategeezezza nti nabo bawulira buwulizi nti omugagga ono yagula ettaka okutudde ebijja byabwe. Fenna abawano fenna ne bannayiba bakivumirira Dr. Katende tewali ali ku sayidi ye kuba ne bannayiba bennyini bagamba Dr. Katende akoze atya ate era nga bamuyita mu lukiiko lw'abaano bonna abagula ettaka ne bamubuuza nti n'abaana bali eri booguza ogenda kola mbu tugenda kwogera nabo aganya okwogera naffe aleese guleda gy'aleese kwogera. Ekyokusaka ero si tetumanyi kiki erowooza nannyini ttaka yennyini tetwogerako twakomadde okwogera naye okiwulira tetumanyi kiki kyatulowoolezaamu tetulabya bulali grade. Oli Dr. Mulamba nojja ewaffe watuyita ng'oyagala nti no tuteese bwe twajja ewuwe watugamba bintu bya kisirusiru owooza mbuno bakugamba mbuno tukumawo buku akuuma wazimbawo enju efaanana bw'etyenkadde n'ekyokubiri ojjosenda ebijja wagenda okugulawo tewalabawo bijja ayakuguza teyagamba mbuno ffe tetuli bantu. Sumaiya Nantongo ssentebe w'ekyalo Gitana Butaka ategeezezza nti omugagga Katende tabategeezangako nga bw'agenda okusenda ettaka lino. Wabula ono yeewuunyizza okulaba nga abatuuze basenderwa emmere yaabwe era avumiridde ekikolwa kino. Kyandibadde kibi oba oli awo singa baatula ne bakola ki ne bakkaanya naye oli aweereza buweereza greda kyesimanyi oba LC badde ekimanyi nze nga vice chairperson badde sikimanyi ate nga kansala w'ekitundu n'ow'ekibanja naye abeera n'obuyinza kubanga bw'owulira ebbanga abantu bano libamazeeko liri mu myaka 3+ meaning babeera bakulu ku bakulu bandibadde batuula ne babaako kye bateesa.